Omusajja gwe najjano ne nkutussako ne kugamba nti ali lubuto wetwogerera yazadde weebuuze yakikoze atya toseetuka. Nkwanirizaako muganda wange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza nkwagala nnyo nkwagalira ddala weebale kubeera nga buli vidiyo gye nteekayo ogiwa obudde n'ogiraba n'olikinga n'okomentinga byonna n'obikola muganda wange Katonda akumpeera ekyo ky'osinga okubeera ng'ate oyagala gwanneegasseko omulundi gwe ogusooka munange wano ofunirawo mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakaate n'eggwanga eritotodde saakaate ne stories ezikwata ku bantu obutereevu etujja wano ne tukubulira obulamu bw'omuntu biki byayitamu kwegamba mutuufu omuntu n'omumanyi oba ali wano oba ali bunaayira n'owekyo muganda wange subscribing atojja kwejjusa nkusaba likinga video eno ate munange nkutuuseeko eno story gye nkuleetedde ate munange olunaku olwaleero munange tunajjukira nti guno gwe nnyini omwezi I think it was last week yanajja munange ne nkutuusaako omukulu ono ayitibwa Lirunazi mwento nakuwako ka biography ke akatono ddala era ensonga lwaki navayo ne mwogerako y'ensonga nti mu biseera bye yali ayatikiridde nnyo era ng'ekyali kimwatikiriza okubeera nga yali agamba nti ali lubuto wabula ng'olubuto luno agamba nti wakubeera nga atazaala nga 17 September olunaku olwaleero lwennyini lwenjogerako era omukulu ono ng'atugamba nti omwana w'oyo gw'anazaala ajja kuba ayitibwa Montero wabula nga najja wano ne nkutegeeza nti Montero album ye gy'ayagala ofulumya nga owulira bano abayimbi b'e Uganda ezo albamu zaabwe ze bafulumya n'owulira nti Eddie Kenzo yafulumizza n'owulira nti ono omuyimbi agenda fulumya albamu abawa nate n'abewa bweru so munange noono naye albamu ye yabadde wagifulumya ate olunaku olwaleero era ng'ekyo kyakoleddwa dda era bw'atyo ono abadde agamba nti ali lubuto Lirunazi X ffenna gwe tumanyi obulungi munnange bw'atyo yazadde wabula nga teyazadde bebi ng'abasinga obungi wabadde nga tugamba kuba yabadde agamba ali lubuto lwa mwana era bw'atyo nga 17 September agenda kuba nga ataakola ki agenda muleeba aluzaale ngera vidiyo eyo eri ku screen yo wogiraba munange bw'atyo we yagenza ate munange n'azaala wabula nga teyazadde mwana yazadde album era eyo nga gye yali yatuuma Montero munange no yabadde music album era amaze ebbanga ddene nnyo nga bw'atyo agikubira obulango nga bamukyaza ku TV ez'enjawulo okubona omusajja mu America abeera eyo mu ggwanga lya America omusajja ono rapper ate era nga muyimbi barapper bemuwulira ab'omu Uganda naye bw'atyo waali ate era nga muyimbi kugamba byonna bikwasaganya wabula ng'era ekintu ekirala nzijukira nti omukulu ono najja wano ne nkuwa ka biography k'akatonotono negamba nti ono omukulu ge era nga yennyini ye yavaayo n'akyeyogerera tebakimupaatiikako bupaatisi nga we tuwulira bannayuganda be bavaayo ne boogera ku muntu nti ono akola kino na kino naye nga tebiriiyo ono kennyini ye yavaayo wali ate ku Twitter ye n'ategeeza ensi yonna nga ye waaligga era ekyo kyamuleetera ebizibu bingi nnyo era mu biseera we yakikolera yalina oluyimba olwayimbye oluyimba olwo nga lwatiikiridde nnyo nga we tukiwulira era mu biseera ng'oluyimba olwo lwatiikiridde nnyo luli ku top of the 100 best songs in America awo yaviirayo ate n'abutola ekyama n'agamba bannange nze ndigera ensi yonna ne yeewuunya naddala abantu abo abasinga omumanya bali mu ggwanga eryewa ery'America wabula ng'ate era ekirala omukulu ono Illuminati be bano abantu abasinza sitaani ye tasinza Katonda era nga kino kyeyolekera mu bintu bye eby'enjawulo byakola nga nange gwampuliriza okakasa bino osobola ogenda ate n'osobola okubeera ng'olaba ku music videos ze engeri ye gy'akolamu ebintu bye engeri gy'akolamu videos ze ye ekulagira ddala ge awedde emirimu ate era ekulagira ddala nti tasiza ddala kitiibwa mu Katonda era nga ne kino kye yakoze eky'okwetuuma nti ye musajja naye ali lubuto yabadde agezaako okubeera ng'ate akola ki akkakkanya ekitiibwa kya Katonda okusobola okulaga nti n'omusajja asobola okuzaala yadde nga ye Katonda amateeka ge mukyala yakola ki yafuna olubuto ate ye n'azaala ye bw'atyo yabadde agezaako okulaga nti n'omusajja asobola okufuna olubuto ate n'azaala yadde ate yabadde akikola mu ngeri yakubeera ng'akola ki apromotinga album ye naye nga newoba olabye music videos ez'enjawulo era ebikolwa ebigenda mu maaso mu butuufu byesitaza babeera beekwatira ne basajja bane era videos ze mubeeramu basajja era ndowooza omulaba ne we yagenza okuzaala era abasajja ye be bamutwekugamba ye ebintu bye byakudiringa n'abasajja banne both mu relationship ate n'ebintu ebirala era ne mu music videos ze abeera n'abasajja beekisinga beekwatira kwegamba beekola ebintu eby'enjawulo oba munfuna baganda bange so munange omukulu ono bw'atyo oluyimba lwe olumukuze yavaayo n'alagira ddala ekyo kyali nti ye asinziza ddala sitaani oluyimba lunene lwe yafulumya era abantu abasinga lwaboogeza obwama oluyimba olwo nga luyitibwa Call Me By Your Name Call Me By Your Name mpita naye ng'ompitira mu linnya lyo oluyimba olwo yakolera ddala ebikolwa ebyesittaza nga n'ekimu ku kye yakozesa ze engatta ezo eza sitaani engatta ezo zaaliko 666 saaka ate n'essuula emu eya Bible ng'eva mu nga
gundi yeyitibwa Luke. Verse njerabidde ne chapter naye nga yali eva mu Luke. Era nga chapter yeyogera ku sitaani oba munfuna baganda bange. Sengato ezo zayogeza abantu bangi nnyo obwama ne batuuka n'okumutwala mu kooti olw'engato ezo ze yakozesa eza sitaani oba munfuna. So banange y'omukulu ono naye nga wetwogerera munnange yazadde abasinga obungi mubadde mwambuuza nga mutaddeyo kuba nagenda ne mpostinga ku Facebook enina yeeyo bafani banga bajja ate ne balaba video zange abamu wanene ku YouTube channel nga mumbuuza still mu comments nti agenda kuzaala atyo oyo omusajja abamu nga mugamba ntumbi abalanga mugamba biki wabulanga munnange wetwogerera yazadde era nga w'omulabaawo yazadde albamu ye eyo eyitibwa Montel olunaku olwaleero nga 17 September muganda wange wabula n'ekirala kyembadde ndeseeko kubeera nga before I think it was yesterday nga tannaba kubeera nga ate azaala oba nga azaala albamu ye ne ya Montel bw'ati omukulu ono yategese baby shower wabula ku baby shower ye teri n'omu yalinye era nga w'omulaba awo mu kavidiyo awo bw'atyo yategese baby shower ye naye teri n'omu yalinye era nga w'omulaba mu kakilipu ako ebintu yabikoze mu mitendera yategese baby shower nga leero akimanyi nti agenda kukola ki kuzaala wabula teri yalinnyeyo okujjako mikwano gye okubeera nga ate bakola ki bamusindikira ebirabo ebyenjawulo naye nga munnange bye byate bikwata ku mukulu oyo Lil Nas X nkiddamu nga nkikatiriza nti baganda bange zino story tuzireeta tubeere nga tuziyigirako tetwadvisinga bikolwa bino bya bisiyaga bya kusinza sitaani no we don't advise you to do so naye just tuba tukugabanyizaako bintu bigenda mu maaso mu nsi naawe omanye nti ebyo bikola ki gye biri oba byabaddeyo oba abantu bakola ki babiyitamu naye nga bye byate muganda nge bensobola okubeera nga tenkutuusaako obudde buno bwennyini kyengenda okusaba kimu nti toseetuka kubanga nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala ku 10 mpeera for now nkomawo subscribe nga like nga video okwejusa mukwano gwange oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 07083937 oba +9743384 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.